Sebinji ebirikwalira tebirimbula mwebala okumpa ekyanyo wamali bukyawe ennoga ne munkubira emboga mu kigalagambiro nange okutandika okugalagamba eyagenza okugoberera amalombe emugga okudda kala anazijjako omukune era zikube ku mbaguzo okuteekeddwa ennaali bwe zinaaba ziwedde okususunibwa zinaasibwa entala mwe tunaatunda okujja omukemba ogunaagulya ne ku nkeremba amakondo bassebo ne bannyabo nze Kanoonya Juma tuli balangira abafubutuka ebukerekere eyo mbusire era gye tuva tweddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka bwetyo tusibuka mu kabaka bukulu kimale mpaka ettumba ali mu ssaza Busiro kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa abalasange bassebo ne bannyabo ngeri nabasuubiza ndi wakutuuka ku bifo eby'obuwangwa byaffe n'okubisomesaako obukulu bwabyo eri abantu kati gwe wenna n'asangibwa ng'ekyobuwangwa kyensomesezzaako kikwatako nja kusaba busabi ssebo oba nnyabo obeerenga mukwano gwange ojja okubeera nga okiddaabiriza ebifo ebimu tubisanze mwalimu emiti mwalimu ebintu ebyenjawulo naye nga weetaaga ozimbwawo embuga n'olw'ensonga eyo naawe ayagala tutuuke ku mbuga y'ekifo kyo oba ey'obuwangwa bwo oba ey'obutaka bwo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaraba 256 751 47 669 MTN eri kasaraba 256 788 461 228 olwaleero embuga gyendiko oba omuti gwendiko kubanga gwo gwagwa naye ng'ate weetaagawo okuzimbawo embuga eri ab'ekika ekyo bekikwatako ndine kojjange Samuel Kamyuka era andi ku lugugu muli kojja bino kino kiki tuliko guno omuti baguyitanga mugavu era omugavu guno gwali gwa byafaayo nnyo ku kizinga kyaffe Bussi era yali kufulu nnene ku kizinga Bussi mu myaka egyo egy'omunkaaga egyo mu 5 Bussi yali talina kufutafuna buzibu bwonna ng'omuti guno gwaliwo era ng'omuntu tava ku lukalu nabba Ntiabbye kuno na tebabbanga n'osomosa ekintu n'ogenda nga omugavu gwaffe guno weeguli abantu nga bakomeraawe ekkubo ne libabula omwalo ne gubula ennyanja n'olaba n'obeerawo nga weetolola ne bakusanga guno omuti guno gwennyini ogwagwa gwali kiziyiza kinene era omuntu bwe wajjanga eryato engulu eyo ng'olireeta okutambulira wano wafumbanga ekijjulo ne bagana ekijjulo ekyo genda okigabulireko mu mugavu era nga ekijjulo kiriibwa ng'omuti mulungi nnyo era omuti ogwo bwe gwanyiganga gwalaganga obunyiivu bwagwo gweyokyanga omuliro naye nga mu bunyiivu nga gunyi nakati omugavu waliwo eyagusobezza waliwo eyagukunamire nga gweyokyanga guva ku ttabi erisembayo waggulu ettono ne gwaka paka naye kyamukisa mubi temusobodde kulaba muti kubanga mandadde mugulaba bulungi gwawogoka okwo ekikolo kino kyonna kyonna muti munene nnyo ne gugwa wano Kisaka mwali badde mulaba naka naye tusaba abantu bekikwatako abeddirenge mwabawano bajje bazimbewo embuga osanga Bussi anafuna ku mirembe Bussi nawulyako n'ekirala nti omukazi senga yabanga anobye teyanga mukazi teyanobanga Bussi nga Bussi yeddala muntu nga muntu Bussi nga ye Bussi omulungi naye ebyo ngira ndi ekkubo libula eri mu somosa n'omubbi nga libula era nga okugira nti omubbi bwe yabanga ayagala okwetaasa nga byabbi alina obbiteeka wano nga alina obbiteeka wano ye n'alyoka asomoka era bwe mwabanga munoonya ne mubiraba nze era nalabako ku lumu baali babbye leediyo oli yagijjangako mu kujjako nga yeeyongera bweyongezi